bannayuganda mwenna abatanava ku mulamwa, bannayuganda mwenna abakyali ku nkyukakyuka, abatunuulidde ensonga nga tebababuzaabuzizza, nga tewali abatadde mu mbeera y'okulaba nti muva ku mulamwa omukulu. Era propaganda mungi nnyo, blackmail mungi nnyo bannakigwanyizi gwe bali mu kutambuza okulaba nti bakkakkanya revolution, okulaba nti bakkakkanya struggle. Nembeebaza nti bannayuganda mukyali solid, bannayuganda mumanyi ekyokukola, mulina kubeera bagumu nakutegeera nti eggwanga lyaffe lyetaaga okununulwa. Nyongera okwebaza abantu ba Washington DC abayaniriza omukulembeze waffe, banange mwebale nnyo, mwebalire ddala, era nga engagements omukulembeze waffe w'ekitiibwa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu azitambuliza ddala bulungi, era mbakakasa era mbagumya naddala abaganda baffe abali ku ground temulina kujjako kigere, baganda baffe abali ku ground temulina kubuza muliro, kubanga ekyo kye mulina okukola. Omukulembeze watali mubeere nga mutegeera ensonga bwe mulina zitambuza. Abali ku ground, abakulembeze bannayuganda, ensi yaffe mugiraba embeera gyerimu, okubonaabona bannayuganda kwe balimu. Tubasaba mubeere nga mutambuza message eyo. Nga maliriza waliwo ensonga etambula ey'okuteesa. Mwawulidde amawulire wano e Uganda ga NBS, waliwo n'obu TV obulala nga bugamba mbu omukulembeze wa National Unity Platform era President elect mbwali mu kuteesa ne government ya Museveni. Ekintu ekyo kikyamu era kya bulimba. Omukulembeze waffe tuwali lwaki kati twawulidde mutabani wa Mwami Museveni ne tuwulira ababbalamu baani bonna bagamba mbo omukulu tebamuyinaako buzibu nga boogera ebyekisiru. Ate kuteesa ki? Kuteesa ki? Mbusimanya mbali mu kuteesa. Waliwo era gwe bapanze mbu religious leader ali mu religious council, musimala lw'okuteeseganya okugenda mu maaso. Tewali kuteeseganya kugenda mu maaso, tewali kuteeseganya kugenda mu maaso. Oweekitiibwa Kyagulanyi mu Uganda bw'ana ayagala okudda ndoza I will come back, I will come back. Ate kibeerawo kyetaagisa kuteesa, kubanga bw'oŋŋamba nti omuntu bateese ku ki? Nze kyenjaga okusooka onnyinyonnyole, tugambe omuntu nga musazeewo nti tugenda kuteesa. Kigambo okuteesa kibeera ne two parties. Okuteesa muba at least those two parties nga zikoze eki, nga zikkiriza. Naye gojja oŋŋamba otya nti kuteesa? Ndaba tekisoboka. So ekigambo ky'okuteesa nti simanya bateese nabo tewali, era tewali agenda kukkiriza ebyo biboozibozi biri mu kutambula. Era waliwo be baabiwadde abagunti aba Intelligence Council, twabalaba beereetako emagere aba Intelligence Council bwe beereetako emagere ne basinkana babbi nga baagala mbu simanya bafune ebifaananyi, simanya oba ke kabadi ke baalimu, kwe kubuzaabuza kwe baalimu, naye nga tewali agenda kuteesa. Tewali agenda kuteesa, kino nkibagamba. Era bo kati ssaawa zino banoonya legitimacy. Kyova olaba abeeyita ba religious leaders baavuddeyo ne bagamba nti baagala kuteesa. Sima kuteesa mb'omukulu akomewo mu ggwanga. Mbo baagala kuteesa mb'omukulu akomewo mu ggwanga. Akomewo mu ggwanga atya? Baani yakola ki? Lwaki bagamba baagala bateese? Nene bazo omukulembeze nti yakigambye tewali byakuteesa. Era olaba kati okumanya abasajja bano banoonya legitimacy ebabuze. Legitimacy ebabuze. Kyovula baleeta ebiboozi by'okuteesa, musimanya tuteese, bannange mutuyambe tuteese. Tewali agenda kuteesa, tewali. Era mbasaba, kubanga kati bano abantu bannayuganda balonda ne balonda omukulembeze gwe baagala. Bannayuganda ne baleeta akalulu, bano ne beefuula nti bo
munange tebalina amaanyi ne befuula nti bo basobola okukola buli kimu ne babba obululu ne bakola buli kimu. Right now ne bajja mutabani wa Museveni n'avaayo n'agamba mbusimanya Bobby yafuluma ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti ne bawaayiriza nenga byonna ebyaliwo mwabiraba. Okwose eggulu bavudde ku maka ga president nenge ebbanga lyonna babadde babeera eyo. Kati omuntu yenna avuga ekiboozi ky'okuteesa mbusima abateese mbu omukulembeze akome mu ggwanga omulimu gwe yagendako ajja kugumaliriza bulungi, ajja kugumaliriza. Era tetwagala muntu yenna atubuzaabuza. Embizi nnyingi zibadde wano ne banne lwaki nzita embizi n'embizi olumu bambi mugisaasire. Waliwo ebintuntu ebibadde wano sebo mu propaganda w'ekisiru okuva omukulembeze lwe yafuluma baleese propaganda ne bavuga buli kimu. Kati baleese mbu tugenda mukkiriza kuba bakitegedde essaawa yonna akomawo, bakitegedde nti essaawa yonna akomawo. Kati ne bagamba bwe banaamulaba ku airport ngaze kuba bagenze okulaba nti omusajja si mwetegefu kusalendinga, si mwetegefu kyayagala akimanyi. Kati kwe kuleeta ekiboozi ky'okuteesa bwe mumulaba ku kisaawe, bagambe nti aha mulaba bateesa ne bamukkiriza biki ebiboozi ne babivuga, ebiboozi ne babitambuza. Munna Uganda focus y'abana abantu ekisooka kwe kukakkanya, focus y'abana abantu kwe kulaba nti bakakkanyiza ddala revolution, bakakkanyiza ddala struggle eyentuufu, bakakkanyiza ensonga z'abana Uganda. Era nze byempulira naddala ebyo ebyokuteesa tiwabaawo bagamba wakantu akantakula naye tiwabaawo. Mu ekituufu mukola ki? Mukimanyi. Message entuufu mugimanyi. Tiwabaawo muntu akubuzaabuza, tiwabaawo muntu agamba nti kola booti ne booti. Olina kubeera ku mulamwa ogwo omukulu. Kati waliwo omusirikale wa poliisi abaali yankutte ku baali bakuma president. Mukyala we yazze n'ayogera bwe baamala yali akuma president ne bamukuba kanisitaani ako. Musajja wattu nadde waka n'awandiikira Uganda Police babeere nga bamujjanjaba, tebamujjanjaba. N'ayita mu bulumi ng'ali waka apooca n'ebiwundu. Kaakati aba ali waka ne mukyala we nga balinda n'akasente, ng'alinda n'akasente, nga bw'alinda akasente kaakati embeera nemutabukako. Embeera bwe yamutabukako bambi n'agamba nkoze ntya, ne bimusobera, n'agamba nkoze ntya ne bimusobera, n'agamba nkoze ntya. Mukyala we n'amugamba wandiika abapoliisi bagende bakujjanjabe, n'awandiika. Waba abasirikale abaali bakuma president ne bigaana. Abaali abo babakubira essimu bamuyita n'asanyuka n'alowooza nti bagenda bawa kaki kasente. Bw'agenda ati bamukwata bukwasi, bamukwata ne bajja ne uniform ne bazimujjako, uniform zonna z'abadde akozesa. Mbu ne bamuswaza awe wakaawa, bamusibye empingo ne bamutwala musajja wattu. Kyokka ng'abadde n'obujjanjabi talina. Omukyala yayogedde nga n'ekyokulya talina. Ngamba naye lwaki abantu batulugunyizibwa okutuuka ku eyo extent? Lwaki abantu babajjako eddembe lyabwe okutuuka ku eyo extent? N'owulira obulumi nga bungi, n'ogamba omuntu akole ki? N'ogamba omuntu akole ki kw'obwo obulumi?